Zino ze zimu ku mbuzi za Bone Kalamagi omutuuze ku kyalo Nsaho mu ggombolola y'e Lwengaju nga tezinnafa omwezi oguwedde. Ono yali aweza embuzi 40 nga wabula bwe kirwadde kino ekitanategereka kibalumba abadde afiirwa embuzi wakati w'3 ne 5 buli lunaku nga bwe twogerera ku mbuzi 4 asigazzaawo embuzi 11 zokka wabula nga nazo ziri mu mbeera ya taasiibewo taasulewo. Ono tutuukidde mu maka ge tusanze ezimu ku mbuzi zaakafa era tubuulidde ku kirwadde kino bwe kimufiiriza ebitagambika. Mbuzi 40 embuzi 30 zoona zifiire zaahwaho kandi embuzi 10 ezinyakuloho nazo nihoija esaaha yoona nizifu. Ategeezezza ng'ekirwadde kino bwe kitataliza na nkoko. Mu bitungu alimu enkoko, alimu embuzi, alimu n'ente. Ono si ye yekka wabula n'abalimi abalala nga Moses Bright ono nga naye ku mbuzi 6 asigazzaako 14 endala zonna zifudde. Kwerwe embuzi zange 40 kurugira mu kitongole kya branke kyagabira embuzi muno zijja n'oburwaire. Atubuulidde ku ngeri embuzi zino gye zikwatibwamu ekirwadde kino. Zabaho embuzi zagumizamu nizifa ija yatere nkizo twakosombaza bagatagatara terefein. Ndetandika kuturuka okwamaani neturuka amaizi neturuka enyama ebyenda mbirugayo nabijunzire hati aho nosoberwa. Abalimi abalala nabo bakoseddwa kye kimu. Ngo oburwaire bununa n'abasawo bakatugambire burwaire ki beto burwaire embuzi nizifa amaiso nizifa enyindo nizigara nizitugura buli kiro embuzi nizifa ntuzika sasire muno habako embuzi zetu nzotubere ntwesiga nguzira tuloleleza abana mu masomero. Babafuna ku mbuzi z'ekitongole ki Black eziteeberezebwa okuvaako obuzibu nabo batubuulidde nti embuzi ze bafuna ze zasooka okulwala mu bbanga lya wiiki emu n'oluvannyuma n'endala ne zikwatibwa. Embuzi ezibaatwe bakatoa embuzi 2 zikaija nzoka kurungi zakanuka wiki nkemu zitandika kuleeta ebimera mu nyindo na amasera mu maiso ebyo bikwiza zituliza ezo ezindi nkanyina embuzi 15 zoona akabranka kafa nezo zifu 15. Abalimi bano oluvannyuma lw'okwekubira enduulu mu bakulembeze b'eggombolola ne batayambibwa bayise olukiiko olubadde mu ADC w'ekitundu kino n'abavunaanyizibwa ku byamagana mu disitulikiti eno okubannyonnyola obuzibu bwe baludde nga beekubira enduulu wabula nga tewali kikolebwa kati ebbanga lya myezi 2 ng'ebisolo byabwe bitondoka. Hati ito ntujja kuikiriza kufuerwa tukachuleera eminwe ekatufwa tutatungire kumanyisibwa. Mu lukiiko luno abalunzi batadde ku nninga abavunaanyizibwa ku by'ebisolo mu disitulikiti okubannyonnyola engeri embuzi endwadde bwe zaatuuka okuva essoloti ne zigabibwa mu kitundu kyabwe nga tezikebereddwa era bano ebigambo bibakalidde ku matama nga tebalina kyakunnyonnyola balimi. Henry Mulondo akulira eby'obulimi n'obulunzi mu disitulikiti y'e Kabalole ategeezezza ng'ekirwadde kino bwe kitannategeerekeka bulungi era nga bajjako sampolo ku mbuzi zino ne ziweerezebwa Entebbe okwekebejjebwa naye tebannaba kufuna kuddibwamu. Bakazikebera oburwaire bwa contagious caprine pleural pneumonia abagambire pneumonia then na pestis de petite ruminant obwakabiri obu PPR pestis de petite ruminant tukatufungire results baitu mino wewe twasabwa embuzi kugumizamu nizigemebwa ezitakarwaire embuzi zino busaho kugirya. Amyuka ladisi w'ekitundu kino Frank Asaba anenyeza abavunaanyizibwa ku by'ebisolo obutatwala nsonga eno ng'ekikulu nga bakagibagamba ekiviiriddeko abalimi okufiirizibwa. 500 goats undi embuzi nka 15 zaakafa n'ezindi nyingi zirwaire tubakumanya n'obulwaire burwaireki ntwenda kurora noha embuzi zino yazikirize kwa nizitaha mu district noha rwaseningire kwa nizitaha mu district abantu bano bakabaha bakatunga information yakumara kurangwa embuzi zino nizirindwa. Ebyalo okuli Nsaho, Kidubuli, Kanyayimbumba ne Bwabya bye bisinze okukosebwa nga mu bbanga lya myezi 2 bafiiriddwa embuzi ezisoba mu 4 kati abalimi abaali bafuna ensimbi za PDM ne bazigulamu embuzi basobeddwa ku kiki ekinaddirira olw'okufiirizibwa.